Amanya n'eddoboozi lwa Bulanga Enoka era nga nva mukono. Ekyamazima Skypins yajjanga kampuni endala zonna bwe zijja. Mpisiddwamu eddoboozi ly'abantu bano bonna abakunukiriza olukumi newankubadde nga mulabako bano. Skypins yakera ku makya n'ekuba obulango ng'eranga nti etwala abantu ebweru ku looni n'egamba oleetako miliyoni 5 n'osaba omulimu gwonna gw'oyagala balansi n'omusasula ng'otuuse eri. Abantu we baawulira akagambo looni beeyuwa mu bungi. Naye kino bannyabo ne basse bannayuganda abatulaba abali eyo tekiriiko mugezi tekiriiko musiru kuba buli omu aba ayagala okukozesa omukisa gwe. Abantu boolaba wano mulimu abasomesa, mulimu abantu ab'enjawulo, badignitaries okusinzira buli omu omulimu gwakola. Bajja bagende ku Skypins balabe nti bongera okugusa emikisa gyabwe. Ekyamazima Skypins batubye ssente miliyoni buli omu z'abanja nze manja 5 eriyo ababanja 10 eriyo ababanja mmeka ne 15. Naye tusaba gavumenti etuyambe. President Museveni wonna wooli tuli mu kiseera w'osinga otwetaagira naffe otukwetaagira. Buli omu alina endowooza ye wano we tuli. Naye tugamba nti senga ovaayo n'otuyamba President n'ogezaako ttaasa ffe abantu abanaku ne tubeera nga tununula kusuubirya ffe lyettono eryazaaye ku lulundi guno President tugenda sayidinga naawe era ze engalo zino z'owulira. Embeera ya Kristo okubalaata eyo ye Uganda mwe tutambulira. Lwaki njogedde bwe ntyo? Kubanga Uganda esobola okunona omuntu wonna w'abeera senga eba emwagala. Ebbanga lyonna Kristo lyalangidde Skypins, ebbanga lyonna Kristo lyalangidde Skypins tours and travel. Ministry of Gender badde era abantu abo balina amativi ewaka mu nnyumba balaba obulango nga butambula. Lwaki babadde nga tebavaayo kugamba ono arangisa power advert n'alanga ku makya n'alanga mu ttuntu n'olweggulo? Lwaki babadde tebavangayo mukwata ne beegaana mu budde buno? Bwe ngamba nti muntu waabwe mba nnimbye. Gavumenti tuyambe President Museveni. Nsaba amativi agakkiriza Skypins okulangirako obulango gaveeyo gatukuyambe gatukubireko omulanga batuyambe abantu batuyambe kyensaba nga bwe bafuna amaanyi ne balangirira Skypins nga bagyesika mu ntuufu saano baveeyo bagamba abantu Skypins nkyamuntu babbi. Olaba Skypins yagenze ne passport zaffe yagenze n'ebintu byaffe byonna ID buli kimu yakitutte batugamba nga mutwale passport mutwale ID mutwale everything byonna babitutte. Skypins omusajja Don Chris waki otuddako n'otuvuma nga waliwe twali tujja watugamba ojja tukoyegenda tulabye ensi ennungi kati saazi ensi gy'otulabya ge masiga abantu ge bakaaba n'okudaalira n'otutekerera. Don Chris obeera azaalibwa kitonde kikazi abakazi be wavumye vaayo w'abaana baabwe ssente vaayo tudize. Amannya agange nze Semakula Tomu, nze ndi musajja mulimi ate mpuliriza CBS. Kati nali ku CBS nga ndi eyo mpuliriza ate ndimuliriza nnyo wa Mbaziira Tone. Kati ne mpulira Mbaziira Tone ng'akubira Skypin akalango n'agamba nti bw'ogenda ku Skypin bakuyambako kutwala e Canada. Era Mbaziira Tone akoze kinene nnyo okutwaza ssente zaffe aba Skypin. Ne ntunda ebintu byange nenjije nga Mbaziira Tone andagiridde ku Skypin nengera nenteekayo ssente. Kati maze omwaka mulamba nga nsasudde ssente zonna nazibba. Naye nsaba Mbaziira Tone naye njagala aveeyo adde mu midiya nga bwe yabeera mu midiya ng'atulangirirako okulangirira Skypin naye kakati akomeyo mu midiya ajja atulwanirireko Skypin etuwe ssente. Ekiddako kati tubadde twagala genda wa Minisita Balamu tubeeko kyatuyamba asobola atuyambeko. Naye kyenawuliddeko nti minisita ya Leba yagambye mbu teyina layisinsi ya Skypin. Naye Skypin neekuba obulango ku NTV ku Skapa ku lediyo gonna ng'era teyina layisinsi. Tuba ne tusaba gavumenti etuyambe. Amanya gange bampite Muhaye Esther Favor ndi client wa Skypins naye badde kyetusaba kyetwegayirira mu butuufu. Don Chris atusasuddemu okutuvuma zenyonyi ze yatulinyisiza za bivumo yatulinyisiza nyonyi za bivumo twewuubye ku ssente ze yatusaba n'atuwemula yatusaba ssente ze yatusaba ssente ne tusasula ssente zaffe ezitaka wansi wa miliyoni 5 abamu basasula miliyoni 9-10. ba VIP bali awo atutwalidde obudde tutudde tulinze abaana baffe tebasoma. Nze kati maze mwaka gumu n'emyezi 7 nga nize tewali kiddako atukabiza nnyo amaziga. Ennyonyi ze yatulinyisiza tezitusanyusizza. Yatugamba tutambulira myezi 4 ku 6 bw'oba oluddewo. Abamu bali myaka 2 abamu myaka 3.
butuufu tukaaba gavumenti etuyambe, maama Nabbanja tuyambe, mu butuufu buli munnayuganda gwe kikwatako. Minisita w'abavubuka balamu, Pulezidenti Muzeeyi tuyambe, badde tetudduka butakuwa kalulu naye ennaku gye tulimu. Ekintu ekisinga okuluma ekisookera ddala amannya gange nze Kibira Muzamiru, banzaala Busiya. Ebusiya naye waliyo ofisi ya Don Chris yali yagiggulawo Ebusiya. So ofisi eyo twagenze okuwuliza abaana abasinga obungi bagamba ofisi yaggalwawo, it's now like egenze ngeweze emyezi 2 nga nzigale. Yes, ng'eri Busiya branch era still yabba naye ku bantu be bamu ssente. Yagenda nga ng'akola ebivulu Ebusiya ng'ajja ku bantu ssente. Right now ngaffe abantu abali wano list ze zino ng'abantu abali wano right now abantu abaclaiminga ssente zaabwe. We are like 80 right now. 80 ne receipt zino nenga n'abantu bakyaliyo. Osegera abaana bakyaliyo bagala tambula kujja kulwanirira ddembe lyabwe. Gavumenti yavuddeyo n'egamba nti omwogezi wa poliisi yagambye nti batujja tukole statement. Era kintu kyekimu kye tukoze okujja okukola statement ne tukola ne list z'abaana ne ssente ze babanja. List zino ziri z'abantu 8 right now ng'abantu tuli wano 82 people. Amanya gange Joan Tibadiba najja ku Skype nzinga nsose jiwulira ku Sajuka TV nti batwala abantu ebweru ne tujja mu bungi nze we najjira twajja bangi very many people nga tusasula Skype nzinga bagamba you are going on the loan musasuleko $1 million by then bali batwala online Canada ne tusasulira Canada omwaka gwayita batugamba bitwala online emyezi ejja 3 omwaka we gwayita nga tebatuyita ne tuddayo ne tubabuuza what happened emyezi 3 gifuuse mwaka ne batugamba nedda ebintu byayononeka Canada tugenda kubakyusa tubatuuke Lakesburg batugamba bitwala weeks 3 obegenda kubeera ogenze nagenda ne sister wange ne tusasula ssente twasasula $1 million. Skype netubba Skype zebbya abakazi bonna nemala netuddako netuvuma betukwatako bannaye mujja mutuyambe Skype yatubye